Kavidi yaka katambula. Chimanyi banji bakalabye. Naye nga kalina stories ez'enjawulo. Abamu bagamba yabadde ku stage just n'agenda n'azina n'abawagizi wansi. Enkola yabadde etonye ne bamukwatako ebisooto. Kati awo babadde bamulongozako ebisooto nga kumyewo ku stage. Abala bagamba bamuteeka guddeyo n'amukuba empitambi. Whatever. Chichi ne kigino ba mu Kavidi yako. Big Eye ebyamuviiramu abantu bakasukanga obucupa nga bakikozesa vibe. Abamu nga tebamanyi na lwaki bamukuba obucupa naye nga bakikozesa vibe. Kati Kavidi yako obuzibu kagenda okuleeta. Ayinza okugenda okuyimba abantu bataka omukuba obucupa, mpitambi, bisooto, mayinja, biki nga balowooza neri bwe bakoze. Kyekizibu kiri mu Kavidi yako naye nga ekituufu tekinnamanyika. Uganda ani atakubwa? Wona abamu babakuba ne bakaaba Amaziga, abamu olaba mmeeya gwe basika obusolo. Ebyo bibaawo bulijjo abantu ne baba bamukubye kati kipya. Wano be mupiba bakuba emiggo ne babawalula ne bakolima okulaga. Ne baba bamukubye katonya naye abantu bamulinze nga balinda amalo performing nga balyoke baveewo. Oshegera. Kati jukira nga omanye enkuba olaba abantu bebasi basobodde okwebaka mu bisooto babadde bebase mu bisooto naye nga balinda omuyaya amalo performing. Kati fezo challenge moments ezisinga tuzisanga nti tubeera ku show ne tubeera ne kibanda abantu ne bawalampa stage sometimes zinagamba ne mwagala mu basaleko baddeeri nagamba abo bantu bange basasudde gwe wasasudde. Oshegera. Nagamba n'omugamba anaga kati muleka jambonge ko kimaladde wansi. Bali we bazze ne bamukwatirira nga omanyi ngo wedda bali mbisooto. Bwe bamukwatiridde n'agamba badde waki kati nga omanyi security naye ino kola omulimu gwayo badde wansi. Oshegera ne bamala ne baddawa wansi ne mu process wano babadde nga jukira omuyimbi buli omu abamu yayaniro na mwahago na ayagala amukwate ku mukono na amukoleki babadde eri wansi jukira mu bisooto ne bajja ne bamusiibya ebiki ebisooto. Oba kubanze simanyi batemye eyo video era mbadde surprised Bamukubidde n'ongamba Bamukubidde si mugoseka busisi ngakaba bagambe ali Bamukubye amaziga ku stage oseka busisi. Andi kali nange mbadde sinabakitegeera kubanga nganze already nina video enamba gye nkuteereddeko. Nganze already nina enamba ngera ogitunula n'ogizanya eri mu dakiika kumpi 10. Ogiddayo nga weewuunyumye Bamukubiddewa nga nawe toyinawo olaba. Just mwana waliwo abantu kati akaliro kalayika kayitiridde nga waliwo abaagala oyisaawo ebintu mu side endala naye nga ba blackmailinga naye kyo si kituufu. Video nawo kalabye ne internet Facebook yonna sibateekayo gyompeereza. Gambye muganda wange kati nze omaze kiŋŋamba kuba mbadde ndina mu bitabo nkubidde bw'okiŋŋambye ne mbivaamu ne ŋŋamba naye kabaata alayika ali serious ne ŋŋendayo ngenza okugendayo nga ndaba neewunya ebintu bye ndaba byanjawulo kati ate gwe ŋŋambye towulidde at first wompere nkugambye bamusiize ebisooto ko gwe bamukubye B ŋŋamba B Ugambe nga tonapereza video nga internet yonna ekutta omuliro ali eri Bamukubye ali konze kisoboka kitya kwe kukubira essimu naye nga bwe mubanga bwe mutowe mwagala mutufuge ate mugenda sobola nga mu blackmailinga abantu kitegeeza mugenda tutta ku mulembe gwabwe. Bane kwekyo anti nze saponsa w'omuntu wa wansi nyingiddewo njagala tulabisemu omuntu wa wansi kakali kyenjagala okugamba kabaata wa wansi kyangu mu video sebo lwaki weekwese anti nyambuka waka nze ekintu mbadde ngenda Kabale ndabo bali ali safe naye etuuseeyo ali bulungi abadde tannalinnya na ku stage kujja agenda okuyimba gyali
naye ali seefu nkakase kuba nkubidde essimu nenkugamba Kabata oli musiru tonkubidde nenkuvuma buvumi nongabalama ebintu bituufu nkuvumye buvumi nga ndaba totegeera ku bigambo byoyogera ali yeni akwatwako nnyo ekirala njagala mbagambe ekyali yeni omukuba si kikulu bamukube ne baba bamukubi wano Uganda ani atakubwa wona abamu babakuba ne bakaaba amaziga abamu baba olaba mmeeya gwe basika obusolo ebyo bibaawo bulijjo abantu ne baba bamukubye kati kipya wano be mupiba bakuba emiggo ne babawalula ne bakolima okulaga baba bamukubye Kabata basanyuse nti bamukubye mukkirize nti wangi Kozi ngo yagadde bba mbozi naye nga amazima gaba mazima kubanze video njiine ne Mr. Kabata njimuweereza ekituufu abasajja balina kwegambo oba bateekawo ne kale abo bagenda tuuka bagende ne mu AI bakole video nga ziri genetically engineered. Olaba swaba champo basanyuse bo bagende ne kye bamanyi kubanga omuntu olaba alien skin ne wakola collabo ne Chris Brown era bajagamba akoze collabo ne Saida Kalori nga Chris Brown bamulabanga ka Saida Kalori bote bali sima bote bali kiriza tebasobola kukiriza boy olwokuba kati kibanda yangamba agenda kujja kuba kawempe sausi kati kibanda kati batidde nyefe ne alien skin biri abiri mukaaga tukitwale nti bamukubye era tubasanyuse nti bamukubye nyenze kyenjagala bagamba ba MP bote babakuba ayi no baba akantu ako ngokakasa nti bamukubye abantu bamanyi bajja kusalama kati bagala basonyusa bakasalemu bamanyi Mr. Kabata abasajja bo kye bakozesa tulu yaabwe yakuwaayiriza kuba baatuuka ne bava ku mazima ne batandika kupaatiikawo bintu byabwe byebagala nze ati first nali nange kuba nange nali ndiweeyo side ng'era abo abasajja abo babloga mbawuliriza nnyo nga mbagoberera naye okuva nange bloga we yatutemako ekigambo n'agamba omwana gwensinga obukulu kyalina emyaka emeka ne mmanya nti abo abasajja bakambwe Mr. Kabata naye ni akuli Dr. Muza akantu kano nsose kulaba simanyi mumuyita Mr. TikTok oyo omwana oyo mbubuka kensosoze okulaba olutalo terusoose eyo kati ate olutalo lusoose eri ku Twitter waliyo waliwo omuyaye bamuyita Kirya oba bamuyita Kirya ye yasoose tweetinga ye yasoose okukola tweet eyo Wanda katsi yugiyane katsi yoza gwetugamba ababasigadde babuukira bubuukizi oyo wo ku Twitter yayogedde ati boyinza kuba wabisomye oyo ku Twitter yalaze mbu Simanga omusajja abadde ate ye kye yakoze yalaze mbu bamugobye nga Simanga balina bbi mu kaveera balina omusulo nga we bamugoba nga bannaye ate bala abasajja bakambwe times 2 bamugobye balina bbi mu kaveera n'omusulo mu macupa mbwe bamugobye bbi mu kaveera n'omusulo abagala gumuyira muyaye nadduka munadduka abaye bayina omugamba aliyeni asobola okudduka bbi mu cupa ku gaali gy'aba naye esobola okudduka bayina basala omugambo bano banyuma kale jegeza bivudde ku Twitter ne bijja ku TikTok ne byoka bidda ku Facebook tebisoose ate ku TikTok ebivudde ku Twitter ne bidda eri ku Facebook kati bano Simanga katsi abo babuukira bubuukizi babuukidde bubuukizi nga balaba bano bakoze eki eri ku Facebook kikutte ne balyoka bajja eno kuba kati bakatsi bo tebasobola kukozesa Twitter anti katsi ataasoma amanyi Twitter naawe towemulo laba Facebook ye mulema kati ate Twitter goroza Twitter ya buli omu Twitter yaffe abaasoma Twitter yaffe abaasoma mulinga abagamba nti kati olutalo oluzzeemu lutubadde twavaamu butwali tutuzzeemu lwetwagala ate banne bakoledde Kabata olutalo tunoonye bu video nga bakaaba enebeera gundi yakumeka tugeze mu satu
Ffe buli we bakuba alien batuwa ekyokukola. Ffe bulijjo ne TikTok etubo wakati tulusimbule. Buli agala bu video bulabisa inbox. Kabata okoze nga lifali leero lese vaalu nosooka otangazaamu n'obagamba okusinziira wendabye golo nfu wabadde wakuumye. Yenza okulaba Kabata asuddeyo video n'amaawo nno. Mukasa. Mukasa wuyo shiba wuyo amajese wewe gali munfo. Kati Kabata fa ababadde ku live ababadde buli kimu ekyagenze mu maaso. Tebalina kye batugamba video tuzina namba. Mukasa tuweereze ssente z'ente alien bamuwaayiriza enkya tuttente. Naye nga Mr. Kabata bwagisebo kino bino mbyogera nga nze si bya mulala. Mukulembeze w'eggwanga lino alayika yasinga obulogo kati yali eri anywa n'akacayi alaba ekiri eno. Museveni omuyaya yali ku bibye anywa n'akacayi walaba TV we twetwalira. Anti wano watwagala. Kati Fangone yafuuka struggle. Kabata leeta abantu basonde ssente z'ente alien bamuwaayiriza luli bali bagala mukuba masasi ne tutwala ente oluno bamuwaayiriza leeta abantu tusonde ente enkya tuli ente lwawaayiriza Mukasa wuyo Mukasa ndatuwayaka bagamba baagala okupromotinga ekivulu kya Big Eye bakipromotinge mu Burundi nga kikuwaayiriza alien. Bapromotinga kivulu kya Big Eye mbadde simanyi. Kyewayisaawo. Era bakimanyi nti woyogera ku alien nti oba bamukoze kino oba kiri ekivulu kigenda ttambula. Naye nga ekituufu mwana okuwaayira tekuba kulungi. Nga lwaki oba owaayiriza omuntu? Kabata okuba bano abasajja baavu nze bano abasajja baavumba ati abayinza n'okunziba nze ng'omwana omutegeke kati kufulu nteekako za alamu. Abagala okubba firiji ne TV so nabayigira amagezi nkimanyi muti obugombe bwa polisi agudde wawa biki bali mu nyumba atuuse atukira ku firiji firiji leero nkalu huyo mwana omutegeke kanetereze kati bannange yaswaba ama tusimbule embalasi part 4 awe babeera balukolezezza kati tugenda basabula lwakoledde dda kyoba omanya okimanyi abo abantu ffe tubadde tetubakubangako direct naye kati ate be batandise bya kisiru naye Kabata nina kyenkubuuza bannange musooke mumpe n'akakisa njogereko mugamba mutya yetuli oli otajja bannange tiimu alien sikini mubakerereko twasimbudde ddembalasi musiikuule fitina musiikuule enfuufu nga bwe kyetaagisa teri kuzikiza laba mmwe bano ffe wano tukyalina obudde obwetonda kati Kabata okyakola empisa mbu bakwagale juzi wakoze video wano ey'emirembe mpise mu comment section nga bikuvuma buvumi ewatali na musange ewatali na nsonga kwenda kuba n'abantu nange nebuuziza Kabata musajja wati yakoze video ye talina na buzibu abalambuzi abalaga ekiriwo biri muri bimuvuma bino tugenda bikolako enkya maama video erina mugalala enkeera 12 sizizuukukangako ngipositinge wabeere wafukuna muwe jajjaawe lama bali mu kuteekawo diversion y'akazimbe Kabata namunyiza Kabata nemugamba yayiseewo genda e Makerere Kavulu bivuddeyo ku Facebook gye babigiridde
Otalo jero budde. My network. Nkoseddula ku Facebook mala n'akazuuku kabwenti ne wabaako ansindikira message n'agamba ekiri ku Facebook n'enziruka nga baalukoleezezza dda naye naffe tetugenda baleka. Enkya ngenda ku Nup ku kitebe. Mugenda kukolayo ki? Kupama. Ayagala okupama. Toyina toyi wamwe. Ate tebalina toyi. Eri abayi. Njagala za Nup. Lwaki obeeka wempe ogende ku bbi? Netewaka yange ebadde ekankana. Wamma Kabaata netewaka yange luli ebadde enfuusaawulidde. Munnange nalabye vidiyo bambi gye wakoze ennungi n'ensanyuka. Okitegeera? Naye ngenda oyita mu comment section ng'abantu bakuvumira obwereere. Ngamba ddala. Abantu bano baagala ki? Ekisooka abantu bano baagala bivumu. SK Media tobanga olikodinze tokatema omanyi naawe kankati bannange oyo naye yatujjirira tumulogoba bulozi kaakati we mbagambira nti bano abantu bo eva baagala ntalo kye basaba kye tuyina obbawa tokitegedde Kabaata kubanga nange ndabye Kabaata industry eno giruddemu gamba nagenze ku kitebe nekola akavidiyo akalungi nagenze ebyobulungi bavuma mu komenti ng'ate bakuvuma bano abantu kye basaba ky'oyina obbawa Kabaata industry eno giruddemu ogitegeera entambula yaayo mulimu abantu abamu nga bbawo we balina okutambulira kati faawe tulina okukola ki okutambulira so kye basaba kye tuyina obbawa era battiimu Fangone Forest Soldier kye kiseera buli omujjayo ebikola yambala weekapike musimbule embalaasi ze mbagambye ate kasita njogera mukimanyi musimbule embalaasi terizikiza kano kajoogo sajja agenda byalwa ajjuzza nga gwejjayo ebiwo bali mu kuddira kali akazimbe akagudde olubege bali muyisawo diversion anti abantu badde batandise okukubamu ebitulimbuwa ssente zaffe ze twasonda sizeezo kati bateekawo kino babikke kiri kati naffe katubawe kye basabye obadde okimanyi nti balabe baffe be basinga otufolowinga naye ate teri kinnumanga Kabaata gwe bavuma bambi ffenna waakiriko kitugwanidde Kabaata ayagala okutereeza embeera naye kye bamukola SK Media mwavumidde ki bannanga abaana banno ngamba koze waliwo agambye abamu posti batandise ozijjayo ku Facebook nze be bamanyi babazijjayo nkugambye be balutankudde ani batereddeko eri vidiyo ku Facebook yange eyo gaggadde kati ebasuza tebeebase kati bajjayo zaati anti tomanyi oleese vaalu babadde abaana ba alien mwana abatali beetegefu mmwe mumanyi abeetegese enkya mwambale ebikola nze olwedde neetegese era nkeera bukezi kumakya kusuulayo tugiteekayo kati munnange nze tikitoko yange Kabaata buli omu munnange peegi yayina bw'aba yagimanyiiza nze sawa zino wenteekayo vidiyo bagisiba tetumuzaako mukono tegenda munnange kati mba nyina giteekayo ku makya nange tiktok oba oyina kye wagimanyiiza Kabaata kati olaba Kabaata osobola olikodinga ng'abaana balikodinga n'oteekayo vidiyo n'egaana eba tegenda ewange naye ate waliwo n'abateekayo essaawa zino ate era ne zigenda so kati eyange nagimanyiiza bubi kati mbakeera ku makya subu ndaba SK Media omukwano gwange wano yakoze ekinga ndaba mu mutwala atalinnya mu komenti avuma SK Media ali mukwano gwange kikyate kyamutuukako gavana temukaleeta wano temukawa platform bannaaye gavumenti ebiseera ebisinga baba ne bapropagandist baabo kuba politics ebiseera ebisinga ezo zonna ziba remedies ne mbagamba ekintu wano waliwo kati buloga owe-NUP oyo ow'ettaka lumbuye ekintu kyakola ne bagala lumbuye ekintu kyakola FDC we yali ekyali y'amaanyi waliwangawo omusajja ku Facebook nga bamuyita TVO tomu voltage okwalinga oliggayi yali akuba propaganda ow'ettabu
era nga naye akulaga alina bambega be mu siteeti alina biki era ng'osanga omuntu n'obuuliza okutyamu nga mutegeevu n'akubuuza walabye TV o kyeyawandiise kati FDC bw'egenda ng'ekkammaanyi ne TV obambi yagenda nayo kati mukukkirira bw'ati NUP neereeta Lumbuye naye ekyenjawulo ekiri ku TV o ne Lumbuye nti TV o teri yalaba ku feesi ye paka nakati simanyi TV o afaanana saawulira ku ddoboozi lye yawandiika nga buwandiisi nga ye mulungi mu kukola kimukuwandiika ekyenjawulo Lumbuye kye yakola kwe kuteekako feesi kati bino ebintu bizenga bibeerawo okumala ebbanga era olwaleero singa NUP ekeera nekkakkanamu ku maanyi ekibiina ekirala nga kisituka era nakyo ku mikutu eginaabawo era nakyo kisobola okufuna abantu baaki abakola ebyabwe nti politics ono aba atambula kati abantu abamu tebategeera Lumbuye ekintu kyakola ne Lumbuye yannyonnyola kyakola ku peegi ya Selector William Records muzinoonye Selector yamubuuza amugamba ebintu by'oyogera oluusi obijjawa n'amugamba okugeza wagenda n'obikasale Lumbuye yennyini yayogera n'agamba kaakati omusajja nga Saro oyo waba yeekwese nga tomanyi waali kiba kyeraliikiriza kati ky'olina okukola oba olina okuteekawo ekiwulira akole kiyejjeyo n'amugamba ate lwaki bwe yavaayo wasigala omusindika okitegeera kati ye n'abaakubyamu ng'amulaga n'amugamba omusajja waabakubanga kkubya byuma gwe tosobola kumukuba ng'omukubya justiki buno bumukonzikonzi bwokka ye kennyini n'admitinga nti ebintu byakola oluusi bibaamu propaganda naye aba reciprocatinga bali kye bakola live eyo yali ya Selector Williams nagiriko n'abantu abalala abaaliko abagoberera kusobola okukola kyokulaba kati sofe tuba twogera ebintu byaffe tetubyogera out of excitement oteekamu obudde n'onoonya n'okola ki n'olaba ebigenda mu maaso nze mulimu n'abantu abamu nga sibakkiririzaamu nnyo kiri awo naye nga nsobola okuwuliriza byayogera n'embitwalo oba nesitabikola ki nesitabitwalo kitegeera so bintu bingi bye mulaba kati nga biri mu kweddiŋŋana bweddiŋŋanyi ya kituufu naye ate kati nga ffe abagambye abavubuka ababuuseemukko abalowooza nti tuli bategeevu mba njagala ate tubeere nga tuli informed okitegeera nti wabula nti ekyo ekivubuka sikyagala naye ate tojweteka bigambo nti gatirisiti gamba sikyagala nali ndowooza kigudde naye nga kyakubye sho Arua kikubeeremu to having acceptance ejja tuyamba nnyo kyova olaba mental health zeeyongera tubeera mu ddinaayo nnyo ne weerumya omutwe gwe weka n'osanga nga mental health nnyingi nnyo n'osanga abantu nga beetaaga gundi butabika nga baavaako dda obwongo kubanga okubeera mu ddinaayo acceptance etuyamba nnyo okiraba bw'owa acceptinga reality kikuyamba nnyo okulivinga to your means kati gwe nodda ku kintu ekitali na kituufu nga tosobola kukikkiriza ne kikulumya omutwe n'obeera depressed n'ofiirako bufiizi n'ojweteka ebigambo ate n'ekirala bano abantu kye beerabira tebamanyi nti ebigambo bye bakola oba bye boogera tomorrow will change tomorrow is another day bandirabidde ku bano abantu baabwe juze eno gundi ono big eye yaliwa kati aliwa so ebintu bituuka ganye kati bakuba kiboko kufuluma basasula kufuluma abaana bali eno bali mu bakola ki bali mu tupositinga bali mu kututrainingisa twagala abaagwa bali mu kutraininga naye ate nze kankubuulire kati nze nga like me who started journalism bagamba there is no bad news any news is news olaba temwinaako byakwogereyo ewamwe the fact that I'm still in your mouth that means ndi wa kitalo nga bwe ndowooza kubanga era singa siri wa kitalo nga bwe ndowooza tewandinjogeddeko the fact that bwe ndya ne bwe sitalidde era ne kikuluma n'onjogerako era ekitegeeza nze mawulire nze aliko era ate nagwa ate tonjagala ate sitiira era okyandiko gwendeka neerabira okiraba bantu kubeera mu ddinaayo just anti olira yagamba tabava ku mumwalinga lipstick
Ne lipstick kati tuteekako lip gloss tumulyako. Ne lipstick avaako. Nenga babazi. Baleke. Boba tuleke. Kye amazima. Bino ebintu naye nabaga era nakiga oba nekondo nakimuga ndogaza nakigamba swaba kyampu nemuga ekintu kimu nemugamba alien ye wakubwa nnyo nambuuza lwaki nemugamba industry yonna kastojja n'olingiriza ebifo ebya waggulu oba n'otuuka waggulu nga watuuse wano bangi ababa bakyagala buli omu kyabayaayaanira eriyo omuyimbi asasula bamuwandiikeko eggulire ebbi naye nga nalyo temulaba we muliyisa abantu bateeka mu kati wano babalinda kukuba olande bannabyabufuzi kati laba bannabyabufuzi b'opposition babeerawo nga bakkiriza nti bonna baagala enkyukakyuka ne munnaabo waabasukkulumamuuko n'abanga yabasinga ate baagala basooke bakuba ono kuba buli omu akkiriza nti owuwe alina okikiggusa kitegeera kati bamaliriza beekubye nti buli woyingira mu industry yonna n'otoopinga buladi oba olina okukubwa kati kiva gy'oli okuyimirira ku magulu go n'onwera n'ogamba najja kubafuga byalaali oba n'onafuwa ne bakola ki ne bakuta naye ng'oba olina kubeera ku shuwa awo woba oli buli omu aba ayagalawo kati neeyandikwagadde akati netiryagamba naye bwe okumwagala mwagala naye era okulimba abantu ku vidiyo eri okusaasana ku social media omukulu Bamukubye simanyi ebitambi simi Bamukubye ku stage no mulekerawo okulimbalimba abantu n'okubabuzaabuza naye bakuluga ba Uganda kwete musuka kunoonyereza kikigenda maaso ne vidiyo gye batemeka akatundu byazze bitya nebe bakuluga bangi ku Facebook ne ku internet bona ku TikTok kulinde ka vidiyo kana akekitundu akeseke emyasatu kati zenna vidiyo namba ya dakika 3 n'omusomo njagala wetegereze bino ebintu by'okuka vidiyo kuba ngali sikini yesangula ebisodo kaze katya kati ogenda bila bamuka vidiyo kano obinyonyo nti bafaani be bamuttekona ddugala mu Arua ebintu byabadde okushuya mu Arua muve ku bintu by'okulimbalimba abantu n'okubabuzaabuza mwe basajja batemwagala likulekerawo okulimbalimba abantu n'okubabuzaabuza ati tannakuba ku stage bafaani ku Arua ne bamutteko ebisodo byabadde bingi ne bavaayo wansi ne bajja ne bamukwatako naddugala t-shirt naddugala kapulesitike ye gye bannamukubamuga kalubavideo kuli kukusaasaanya ku social media mulekerawo okulimbalimba abantu n'okubabuzaabuza kati kakutereko ku diyo owulirenga sitori bwe yabadde kyazze kityo okwesiimuulako ebisooto nga bwe kibadde mulekerawo okubalimba tulaba vidiyo yonna nabo mulabire bakuloga kale munswazizza nnyo obutasooka kunoonyereza amazima gali luddawa nze nina amazima gali